Ono agamba nti buli muntu mulunzi era nga wakubuuzibwa kwekyo kyeyalonda. Nategeezebwa nti buli muntu ali mu maka gange muvunaanyizibwako okumukubiriza okuyimirizawo eswala obusiraamu kutwaliza wamu. Nina omuwala mukozi oba muyambi wa waka yakkiriza nti musiraamu mu buzaale naye teyasomako ddiini n'akatono wadde alifu. Ngezezaako okumugatta mu baana bange babeeko kye bamuyigiriza bamusomese wamu n'okumukubiriza okuyiga esswala n'okugisaala. Naye alaga nti ye tabyagalirako ddala era nti ye si bye byamuleeta. Nkole ntya mu mbeera eno? Naam, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaga kul warrajul fi ahli baytihi ra'in. Omusajja ku bantu b'omunju ye ra'in abalibwanga ra'i tukibona tutya terokozesa mulunzi oba mulabirizi oba yakwasa obuvunaanyizibwa okubalabirira wahuwa mas'ulun anhum wakubabuuzibwako. Ate okuleka esswala n'ebirala byonna ebikolebwa munkar kiba kikyamu mu busiraamu. Hadiisi etukubiriza man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, alabye ekikyamu akigiseewo omukono. Ekyo kikyamu oba osobola okukigisaawo omukono kigiseewo omukono. Fa in lam yastati fa bilisaanihi, mugambe omusiraamu alina okusaala ogezeeko okukola buli ekisoboka kumwagazisa targhibu tarhibu abeere nti akola ki nti ayimirizaawo esswala. Oluvannyuma lw'okumulagira n'okukola buli ekisoboka kyonna n'agaana, ndabanga ekisinga obulungi ahuwa kumwerekereza n'ofuna omukozi omulala amanyiddwa nti musiraamu era obusiraamu akola ki abuteeka mu nkola. Kubanga amanyiddwa nti musiraamu ateeka obusiraamu mu nkola oba si musiraamu, kuba tukirizibwa okuba naki wa in ahadu min almushrikiina istajaaraka faajiruhu hatta yasmaa kalaama Allah, okuba n'abakozi abatali baki basiraamu nga beesigwa. Naye Umar kyenjagadde okumaliriza nakyo kiri mu Muwatta Imam Malik yawandiikira abakozi be ab'ebitundu ebyenjawulo be yakwasa obuvunaanyizibwa n'aga ahammu amrikum indi swala, ekikulu gye ndi mu nsonga zammwe eki swala. Faman hafidhaha akuuma esswala kaana lima siwaha ahfad. Ebirala byonna kitegeeza abikuuma nnyo. Waman dayaaha ate asuulira esswala kaana lima siwaha adya. Ebirala byasinga okukola ki okusuulirira. Kitegeeza nti n'omukozi oyo ayagala tojja bimufunamu nga takola ki nga tasaala. Kuba n'abaana bano bennyini n'abaana b'osomesezza bamanyi nti anti musiraamu naye tasaala, ayinza okuba athara, ayinza okubakosa nabo ne bagenda ku ekyo okubakosa ate yasiiba nabo wahakaza. Balaba mukazi mukulu ye takola ki tasaala. Ensonga eyo abasiraamu tugyegendereze, kuba ffe tuleeta abakozi nga musiraamu naye nga tofaayo asaala oba tasaala. Oli n'abeera n'omukyala nga takola ki tasaala ebbanga, naye kasita oluvannyuma lw'okukoya asamu ye kutuka n'essuubi olwo alina empisa embi eri Allah ne mu ddiini ye, oyo olina kumwabulira. Wallahu a'lam.